Enkyalero olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi owookubiri luwuumye bene bw'asiimye okulabikako eri Obuganda bw'abadde asimbula abasajja be wamu n'abazaana be okwetaba mu misinde mu bunabyalo egy'okukuza amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'enkaaga-mu-omunaana nga bino bye bimu ku bikujjuko ebyatandikibwawo okukuza amazaalibwa gano era ng'emisinde gino gigendererwamu okusonda ensimbi ez'okulwanyisa Mukenenya gutuuke omwaka 2030 nga lufumo wano munda mu ggwanga ne Africa okutwaliza awamu. Mukulu nnyo. Abantu abasoba mu mitwalo 10 okuva mu bitundu by'eggwanga lino eby'enjawulo be beetabye mu misinde gino ng'enkoko bagikutte mumwa era nga n'abamu tebalinze mmambya kusala olwo ne bakkira oluguudo lwa Kabaka Njagala nga luno bakira lukwatiridde langi emmyufu nga yokka gy'olaba. Kino kiwaliriza poliisi okugala enguudo ezeetoolodde wankaaki w'olubiri kw'ossa n'olwa Ring Road olwetooloola olubiri luno wamu n'olwa Kabaka Njagala nga tewali kidduka kibadde kikkirizibwa kutambula nga n'abamu ku bantu obwedda banyeenya kugaliba enjole wakati nga balindirira omutanda. Ku ssaawa emu n'ekitundu omutanda asimye n'alabikako ng'ali wamu ne maama Nnaabagereka Sylvia Gigenda kw'ossa abalangira n'abambejja abakulembeddwamu omulangira David Kintu Wasajja nga bayingidde mu lubiri ne baanirizibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wamu n'abakungu abalala. Obuganda olukubye ekimunye ku mutanda olw'enduulu n'eŋŋombe ne biraya era ng'essanyu katalitta abantu b'omutanda nga n'abamu ku baddusi mubaddemu abakadde nga bano balabiddwako nga beenyenyeza kugaliba enjole olw'okulaba ku mutanda waabwe era nga Ssebuufu Bwango yeetoolodde ekisaawe ng'agenda awuubira ku bantu be. Oluvannyuma kalidde ku Namulondo ye olwo ssentebe w'emisinde omumyuka wa Katikkiro asooka Alhaji Professor Twaha Kawaase n'aloopera omutanda nti abantu babeetabye mu misinde gino basobye mu mitwalo 10. Mukuumaddamula munnamateeka Charles Peter Mayiga ayogeddeko eri abaddusi n'alambulula ku mulamwa gw'omwaka guno na buti emisinde gino gye giyambyemu okutumbula ebyobulamu wano mu ggwanga. Ssaabasajja alina emyaka 68 n'akola Kabaka by'abagamba munaasigala ku mulamwa. Omutanda bw'abadde ayogerako eri Obuganda alaze essanyu olw'okuba nti kati emisinde gy'amazaalibwa ge gye gikyasinze ku lukalu lw'omuddugavu Africa n'ategeeza nti gijjayo bulungi omulamwa gw'okusaasaanya enjiri y'okulwanyisa Mukenenya mu nsi yonna. Balekaawo bantegeeza nti lwani afafeeneno eri kumpi okufuuka ezimu ku mbire ezisinga okuba n'ekitiibwa mu nsi yonna. Bene Magulu Nnyondo Cuucu Lukoma Nantawetwa Ssebuufu Bwangu obutasalimbirwamu mbwa awadde ensonga lwaki ateeka nnyo essira ku kulwanyisa Mukenenya n'ategeeza nti omulamu yakulaakulanya eggwanga. Twagala abantu baffe babeere nga balamu nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabirira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. Empalabwa eragidde Obuganda okwongera okwettanira emisinde gino kiyambe okufuna ensimbi ezinaayamba okufufuggaza Mukenenya. Tujja kuba nga tuli wamu n'embire ezibeerawo mu bibuga nga New York, nga London, nga Zurich n'ebifo ebirala ebinene mu nsi yonna. N'olwekyo mbasaba nti tugende mu maaso nga tweyongera obungi nga tukola ku nsonga ez'obulwadde obwa siriimu. Oluvannyuma omutanda asimbudde abaddusi ng'asoose abo abatolontose kilomita 2 n'asembyayo abatolontose kilomita 5 wabula nga bangi obwedda kubasimbulwa tebaseetula kigere olw'ensonga nti babadde tebaagala kuva awali omutanda waabwe.
Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.